Musumba nze nali muwala nga teri musajja nnemwa ne oba weyita otya. Yesu yebazibwe. Nze nga abasajja bajja gyendi abavuga Prado bana bavuga bitrela nga bayimirira naye ng'oluusi mbikula essimu yange ne ngamba ate oba ono namusanzeewa kubanga Musumba kyagambye kiri kiconnectinga ne kiconnectinga natuuka ekiseera nga ndaba ne babulaza bange naakola ki kiri nga olaba mulimu bulaza w'omulungi n'omwegomba naye nga nze we mba nyimiridde ku kkubo sisasula. Yesu yebaza nga nange nfukamira wansi we ne ngamba Mukama webale kumpa ne mugamba Mukama wanyambaza amafuta ate ebiseera ebyo nalina figa yange nga kyekyo nga sinabagejja guno omugejo. Yesu yebazibwe nga teri musajja oba okola muki oyimirira n'oba olina bakazibu naye nga kiri kyanconnectinga kiviira ddala wajjajja wange omusajja yafa nga ayenze. Yesu yebazibwe yagenda n'ayagala muka neiba n'amuzaalamu abalongo bamutesa ddogo bwenzi. Yesu yebazibwe nendoota ekirooto ekirala nga ndaba ekyobwenzi kitandikirewo ffe ku baana myaka 10 nemeka 13 nga batandika okwaka era ffe waffe abaana myaka 13 obeera watandika dda. Yesu yebazibwe nze nalaba wali mama wange ng'akabira muganda wange namugamba mama tokuba kubanga nze maze mbulokole ngena myaka 10 nemeka. Yesu yebazibwe netuuka ekiseera nendoota ekirooto nga waliwo ogusajja guzze nga naye Musumba gututwalako ebintu nga gujja ne gukuba ennyondo mu mutwe n'owunga ne gukulegu ne gukukabwe guti omukono ne gukwatako ebintu ne gubitwala kati n'ekirala nga gujja ne gukutwalako n'ebya wansi. Yesu oba mukyali wano muzanyiza kigambo obusibe muwambale amaanyi mulwanisa obusibe kati ku luno wekyajja nakigamba ssebo ozze neetegese ebyange tolina gy'obitwala ne tulomagana nakyo nekikuba ne ndaba nga kiddukidde mbaganda bange kati mbeera ndi awo nwanisa omwoyo gw'obwenzi Mukama maze okulwanagana n'empologoma maze oziyuzaayuza empologoma ntuuka nkutte embazzi nkubembwa embwa yaŋŋamba ng'ebigula nga nkadde embwa nga nkadde embwa nga yenkadde nkadde ng'egamba etya ngamba ffe tuli bakawo kadda ng'ebigula neŋŋamba wabula bannange nina okkuba kyokka nga kiri kyakuleetako okwaka neteeka wansi embazzi neŋŋamba kati omwoyo gw'obwenzi gwadda. Musumba gwakoze ki gwayogeddeko neŋŋamba nina okulwana olutalo. Yesu yebazibwe tutuuka mu courtship Mukama ateeka mu courtship n'omwami omu ngenda okulaba embwa emuwunyako nange empunyako neŋŋamba bwekaweddeyo dda kano neŋŋamba ku luno byengenda okumeggana era abavubuka abali aba because mutulumya omutwe. Yesu yebazibwe mulwana olutalo mugamba there is no demon here, there is no demon where era waali lwana olutalo muwestinga time zaffe abaana abawala tulina ebyokola twojja kuweereza Katonda. Yesu yebazibwe Musumba nemanya nti nomeggana naki na mwoyo gwa bwenzi. Nebaza Mukama tina omwaka gugwako nenkwata n'ogwokubiri n'ogwokumeka nga sibikudde sikati. Nebaza Mukama ku ratio tino yebale kundokola. Nze waliwo ne gwe nalabako waliwo negeralako nga yagamba nze nsobola okukozesa omubiri gwange guno okuwangula omuntu yenna. Abaana abawala mulina ebigambo naye nze ekisanyusa mu byonna oli kasita ategeera ebyo byonna n'abiyitamu byonna then najja n'abireetanga testimony ffe tuba tumanyi oyo ategedde ekibi ekyo ekyalimu ekyo because oba okiyitamu right now tosaakiraba not until nga kikufuukidde ezzike then no realizing nga wow kumbe omubiri guno gwali mulungi fine naye gwandeetera ebizibu ndi bwe nti because of omubiri guno ndi single mother because siri kuvumirira ba single mother temukwata obubi n'ateera kibasi kirungi because I know even them tebali proud so siri kuvumirira naye just I'm giving an example because buli mukyala yenna yeetaaga okuzaalawo abaana oba omwana ng'ali wamu ne taata we tewali awishinga muntu kubeera
mu bazadde ng'azadde omwana oba okweyombekera. So ebyo byonna biva mu ngeri gye tukozesaamu ki okwegamba ono ye yalaba nga yakula bulungi n'alaba ne ba brother be naye nga that was too much. Naye we thank God nti yazibuka amaaso era kati awa bujulizi ekyo ani atakyagala. So we thank God for that. Era kambawe Pastor Buyungo ng'alina n'obubaka obulala bw'ayagala okubanga ababuulira. Eyo mu busibe bw'ensikirano waliyo ekikola eky'obwenzi. Osobola okutuulaawo ng'otudde awo nga ne bwe twogera ku kibusibe obwensikirano obuzaalwana bwo tobutegera bulungi. Gwe nga bakuzaala baaba yakuzaala mu sisita we tolina bw'oyogera baaba jjajja taata senga ate ekikyo kyetoololera muli. Kikolo kiri muli. Ffe wano tusiukamesa omuzimu ogw'obwenzi abantu ne tujja ne tubasabira nga waliyo ekibunywezeza bwe kiti ng'omusajja mutamiivu ewaka omukyala addusa buddusa baana abawala abakuzeeyo bw'anywa omwenge bw'ati agala bakwata bukwasi abamu babakwatira ddala. Oli n'agamba bannaaye gwakwata daddi be ng'ekiriyo kiri eyo ne bakisirikira bati ne bamanya nti basadde omwana bagamba tumutuume waani ne balayo omupakasi akola mu mmwanyi tugamba tumuyite wooli. Mwana n'akula bw'akula n'abavaayo bw'ati n'abafaanana ne bagamba tumubulize eyo tumutwale eyo agende ejjinja. Ne bamugja ekabaale n'agenda ejjinja n'akulira eyo naye nga musaayi. Yebazibe Yesu. Muno nga tukwata obusibe bw'ensikirano tukube n'obuseegu n'obugwagwa obw'obwenzi obutambulirayo. Kinywereza ddala kiti kyova olaba nti eno obujulizi obuyina obw'okufumbirwa embaga oziraba naye kiri kirwana kigamba nti ewammwe balina bendako bwenzi ne mubeera awo. Tebyagala kwanjula, tebyagala mbaga. Abavubuka tebaagala kuwasa, abawala tebaagala kufumbirwa, ne kibasibira awo kubanga kyekiriyo. Nagambye ogenda kutwalayo ebitaliiyo wammwe Katonda agenda bikulabisa. Bwe kibanga kikolo kiri eri kya bwenzi abakwendako baba bangi naye ab'okufumbirwa abatuula toyinza balaba. Ekyo kikubemu tookyo kitere gwe tunuulira abeewammwe nze ntunuulira famire y'ewaffe waliyo ebintu ebimu bye nnondera ddala ne ŋŋamba Mukama bino nsumululira ddala ate obisumulire ne ku baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi tebibatambulirako. Ewaffe wali bwenzi ekika kyonna kikunkumuse bwenzi. Ekyo kyo tekibuuka. Sayidi ya taata nzibu nnyo bwenzi. Kitaffe yatuzaala abaana bangi buli mwana ne maama we. Ne bwe yagendanga okuziika emmotoka ebatutte okuziika yamulekangayo mu bbaala naye agenda okuvaayo wiiki egyamalayo nga waliyo omukyala gwe yafunye. Ye taata wange bwe yali. Bwe kiba kikolo kya bwenzi bw'obeera musajja tekyetaaga nti gwoyende ku bakazi obanoonye be bakunoonya. Bwe kiba kikolo kya bwenzi teweetaaga nti gwe awo beesesezeeko be bakulwereepinga be bakwetikka. Ne w'oyitawo ng'oli ku bibyo bakwetikka. Kiba kikolo kiri eyo. Byonna bisirikirwa biti ne byongera okuzimba omusingi gw'obusibe mu famire. Yalepingibwa anko we yasirika, yalepingibwa brother we yasirika, eyakola jena yasirika. Ali awo nabagambako lumudda ne anti wange oyo yawummula yava mu nsi. Yankwatako lumu ngenzeeyo bantutteyo mu famire siina bye mmanyi banyumya bya bwenzi bya bakazi naŋŋamba ye gwe wakula otya atalina ky'omanyi ne nanjeregajerega awo banjerezejereze senga wange mulamba. Katonda yeesa ku luwuzi bw'ati. Munyenyeeko munno mugambe osirikidde awo
yampisa kulubuza ati ninze nga mulindi tunulira senga ate senga nga myusa amaaso nakisanga mu famire. Naawe njagala Mukama akuyamba olwali waliyo kyolabira ddala nga kikolo kya bwenzi newe muba tolina kyomanyi nga waliwo abo abakutte babatwala babatraininga babasomesa ebyo oli nga kyo kyakwata ne bw'otuulawo bakujerega nga waliwo ekitambulayo ng'oli anyumirwa nnyo ng'alaba akutta omuwala n'akwata omulenzi n'abasindika awo ye n'atuula ku balaza n'abalinda nga obubizzi atutte akabizzi okuwaka nga kiri eyo. Katonda gwakole mu kintu ekyenjawulo osome famire yo gy'ova nti waliyo ekikolo eky'obwezi. Oyinza okulaba ng'oli mu kkanisa abawala bakwesibyeko abasajja bakulemeddeko naye nga kyagala kituukirize kiri bonna bafudde ekyo naawe nga kikunoonya. Abamu bwe kiba tekikulumbye mu ngeri bwekyo kigolokosezaako okwaka. Baki ne bakutuuma erinnya nti ekkanisa yonna ogyendamu naye nga tolina sikaati gy'osumulula tolina zipu gy'osumulula naye ng'ekiri eri kyakubako n'amapuleeti yakyo. Otawaana na bufumo bwegamba balina gwe babuuza nti oyo omuwala ali atya nti oyo wamalaya wa munnansana naye nga tolinayo gwe wali oyenzeeko. Kubanga ekikola ekiriyo bano abasajja baasabanga ne beegayira ne bagamba mu lubuto lwa mmange mwe banzaalira mwe nayonoonera tusumululeko oguntu abaagutandika baakufa baakola batya. Salumu ku chachi emutundwe sino sikiwerangako na bujulizi musoma mugwanya yajja kukibawerako ndowooza kibakakaseeko. Ndi mu bwa Asha nkola bwa Asha ne baleeta omuwala ng'asana kusabirwa waya zivuddeko waya ze kuvaako zaseetinga muze zitiba mwe zaalookingira. Omwana nga bamuleeta ku chachi bw'ati ayagala ddoboozi lyange ayagala ntuulaawo kati musuma mugwanya kimanyi oba next week ajja kuba wamu naffe. Yeyankwatanga naŋŋamba nti omanyi abazadde bakunoonya nti w'obeerawo ng'omuwala ali awo asirika tatabuka n'entandika okubeera n'omuwala. Deliverance y'okujja alina kundabanga nze omwami we omulenzi we nentuulaawo n'aseka tategeera ayiwa ebirusu ali nange nesira wabbali neŋŋamba bannaye kyekindiko bannaayi gwomanyi okunoonya ku kiko kyonna oliwa omwana atambula eddalu lyonna liri kunze bwe liti anoonya simanyi gyazaalibwa tamanyi ekintu kitukoneketinga munene yalina amabina manene bwati nga atula bwati senali katinitini bweti nina ebizibu byange tambula bizibu munene ati netulaawo naseka ati nenga bannaye soma mugwanya ngamba gwe kuma sirika tuulaawo aleme tawaanya saavisi yonna okugwako ng'erina emirembe nga ntudde awo twatuuka nompeereza nimukuweereza ne wabeerawo gwe baggalira mu toyireeti wano ekabumbi wano ngoyazireka eri mu muhala naye eggalira ali bwereere akuumanza bonna baveewo aggulewo kinoonya waliwo ekintu ng'okirabira ddala n'ogamba bano tebalina buzibu abandika abasajja bonna abannemeddeko tebalina buzibu waliwo ekitawaanya nze kireeta okukonfyusinga omutuufu eyandibadde naawe kitabule. Bano abakyala babasoma senga si banywevu nnyo tebasobola kufumba naffe kubeera wamu naffe kubanga waliwo Katonda gy'atutegulula n'atufuula abasumba naye biri bijja bikyalwana era oleme kuva ove mu kintu ekyo oddeyo mu mbeera. Yebazibwe Yesu. Kati ekikolo nga kya bwenzi ekyo busibe nga kwe butambulya buti ne bw'oterera n'omwami wo ne bw'oterera ne mukyala waliwo ekibakuka
nowulira nga akutamye nowulira nga yakwetamidde nowulira nga akoze atya ng'era kikuzeeyo ofaanane bali